Abanono TV nsanyuse nnyo nate okuddamu okubalaba. Kimpa essanyu buli omujja wano, oba olwaleero oba enkya oba omulundi omulala gwonna gwe munaamuze, sijja kulekerawo okubaaniriza. Abatulaba era abatugoberera ku mukutu guno ndi musanyufu nnyo. Yenze Nsubuga Waswa kkubo aligaweesa. Ndi wanzikiriza ya buwangwa na nno ate munzikiriza eno ndi mukulembeze. Yenze ntwala Greater Mukono. Njogera Greater Mukono kitegeeza nti ntwala Mukono yennyini, Buyikwe, Buvuma, ate n'entwaliramu ne Kayunga. District ezo nnya yenze nzikulembera munzikiriza eno ey'omwana w'omuddugavu. Nzikiriza eno ey'omwana w'omuddugavu kati erimu ebiwayi bingi era mujja kulabayo abantu abalala bangi ab'ebiwayi naye bonna boogera ku kintu kimu bujjajja. Naye nze ndi mutondizi mu faith ekulemberwa Ssaabakabona Jumba Lubowa aligaweesa nga ekitaffe mu Katonda. Tafaayo talina buzibu kubalala abagenda baawukana ne bakola ebintu ebibefaananyiriza, talina buzibu. Era tusaba nammwe era abatali bamativu naye musobola namwe otandikawo ebiwayi ebirala ne biwera, abantu bajja kwongera okutegeera obuwangwa n'okubwagala, kubanga buli muntu alina abamugoberera abamuli ku mugongo. Gye munaawunzikira mujja kudda tubeere muntu omu, kubanga iffe tulina bendera y'ekyo, era mujja kuwunzika nga mutwetaaga nga mutunoonya ne mugira mukola nga bwe mwagadde, tewaliwo buzibu. Basebo ne bannyabo munzikirize n'ey'obuwangwa n'ennono mwendi. Olwaleero mwenzijidde okubuuza naye bamwe bembuuza mwe batuufu, naye bali abandaba bajja kunziramu ebibuuzo mu comment section. Omukazi yagenda n'abuuza nti ye omuntu bannanga agoyingewa, kubanga omukyala eyabadde Ekibuye Naalongo eyagobaganyiziddwa n'asindiikirizibwa n'aggyibwa ku luguudo ng'ajjanjaba abantu ng'akolera na 2,000 fene waffe tuseera munaddala nze 2,000 sisobola zikolera kubanga ebintu bye neetaaga bingi nnyo. Naye bw'aba yabadde akolera ku bantu 2,000 ng'akendezezza era kyayongedde n'okundaga nti abantu balwadde naye kibalemesezza okujja gye tuli eno sente nnyingi. Balwadde era tujja kutuuka ekiseera tujja kwekolamu omulimu tulabe engeri gye tugenda okujjanjabiramu abantu baffe ku bwereere, kuba nalabye abantu nga balwadde nnyo. Naalongo yabadde akolera 2,000. Naalongo yabadde agenda kuyamba abantu bangi. Naalongo yabadde agenda kuzibula abantu bangi amaaso n'okubategeeza nti muli balwadde mwafa dda. Naye bwe babeera nga bamugobaganyizza nga yabadde alagulira mu Buganda, nga yabadde ayogera Luganda, ng'ayambadde embugo, ye kati agoyinge wagenda alagulire Kenya. Njagala kubuuza abasirikale, omusajja omulokole akeera ku makya buli lunaku n'atandika okusabira abantu nga bafuuyira amazzi oba mazzi bintu sibitegeera bulungi, nga bafuuyira butto nga bafuuyira butto mu ngalo, ng'abantu bateekawo ssente, nga yagifuula na bizinensi. Buli lunaku abeera ku luguudo ali awo nga ku mini price bwe nawulira baŋŋamba. Oyo ye mumujjawo ddi baseba abasirikale? Naalongo yabadde talaguza muzindaalo nti yabadde aleekaanira nnyo ekibuga, wabula yabadde atudde wansi w'omuti ayogera n'abantu ng'aliko olubaala ayogera n'abantu mpola mpola. Mwamuggyeewo. Mbabuuza, ono olwaleero agenda aleekaana nga alina omuzindaalo gwavuga obuvuzi ng'agenda mu buli ssente, ye mumujjawo ddi? Ensi mwagitugabako mwagitujjako kati yabalokole. Sebo mukulu President Museveni ye gwatutegeera ne mu COVID tewatuggala. Lwaki basirikale bo tobagamba nti abo mubaleke be bannannyini nsi eno, kubanga ensi yaffe? Naye abagenyi beefudde abagenyi beefudde bannannyini nsi. Abagenyi batugobaganya, abagenyi batusindiikiriza. Sebo w'ekitiibwa President, ensonga eyo gitunulemu nga tunabaggikwasa principal ayinzayo obutatugobaganya kutuuka ku ekyo. Gwoba atutegeera kkiriza n'abantu batutegeere. Nga otwala abantu ekyankwanzi okubasomesa ku by'amateeka, ku luno funayo omusomo obatwale ng'obasomesa ku bujjajja, naffe tuyite
tusomesa abantu obujjajja abantu obujjajja babujjamu nga beekweka naye ng'agamayinja g'obalaba balina ku bitogi ssebo w'ekitiibwa baganona eno mu masabo abo b'okwatibwa ekisa n'obongeza kulanka n'obongeza ebitiibwa ssebo efa ababawa eddagala eribatuusa kweyo embeera mu biseera bya kampeyini ng'obululu bugenda mu maaso wano mu masabo gaffe ebipande oyinza olowooza nti bwe babikubira buli muntu aleeta ekipande kye okusobola okufuna obuwanguzi buli muntu akireeta ssebo ab'ebitiibwa mwenna abasirikale naddala bano abatalina mayinja batakimanyi nti nomugajja eno mu masabo mubatuyambire mubagambe era mu pulogulaamu eno kantwale omukisa okwebaza abakulu mu busiraamu abagamba ku baana bammwe ne mubagamba nti temutuleetera bizibu mulekerawo okwogera ku bantu abo be bannannyini nsi eno bassebo mwebale nnyo mwebalire ddala okusingira ddala nebaza omukulu jjajja w'obusiraamu Aji Kasimu Nakibinge sebo nakulajanira akasajja nakatwesibyeko kagenda kakoona amasabo niye oba akatwala wati kakyalabika mukulu webale nnyo webalire ddala ate saba kabona yali akayise kamaleyo dozi yake y'obujjanjabi simanyi oba ate ensonga zaggwerawa kyaka yajja mu kutwe kikulu mukulu Jumbo okumanya ebyama oyinza okubanga ekigambo ekyo tewavaayo kitugamba naye ng'omusajja yajja n'amalayo dozi buli muntu alinako waali emmoloka ennungi gy'olaba ekuyitako ku luguudo erimu eddagala nga lyava mu ssabo edduuka erikola ennyo lirimu eddagala nga lyava mu ssabo abantu boolaba abalinako ne bwe bali balina akakwate ku masabo gaffe n'olwekyo ekifaananyi ekyabadde Ekibuye kyabadde kikijjayo bulungi nga kirambika nti abantu balina ennyonta omuntu watuukira okuvaayo n'atuula mu lujjudde lw'abantu naga nti kabandagulemu ndabo babye binsumbuwa byewaffe ngende ndabe nga nnyinza okufuna emirembe kitegeeza nti waliwo obwetaavu mufeeyo nnyo ku nsonga eyo era mugirondoole mulabe ng'omukyalo oyo afuna obwenkanya ate naawe weyabadde atudde waliwo omusambo gw'abajjajjaabe gwe gwamuleese era gwe gumulondola gwe gumukozesa ensonga eyo muleme kumufutyanka yenze Nsubuga Waswa kkubo